I am very hard pressed, together with my colleagues, for us to sit here and participate in a sham process. And I'm calling it a sham process because it is pretentious. When you bring a bill here, you should give it time for people to have their input. But you are saying, we don't want your input, we are going to pass the bill as is. That's why, Right Honourable Speaker, you did not weigh in on the committee to give adequate time to the stakeholders. That means this is pretentious, this is a sham for these two bills, the UPDF Amendment Bill and the Political Parties Amendment Bill. So, Right Honourable Speaker, myself together with my colleagues, we are hard pressed to participate in this sham process. So we shall leave you here to participate in your sham process, to process your bill, pretending that you are getting the input of the people of Uganda and yet not. Thank you, Right Honourable Speaker. I will take my leave because I don't want to participate in this sham process. Thank you. Thank you. Have a blessed day. Have a blessed day. Honourable members, next item. Item 4. Item 4 on the order paper. Honourable members, you recall that on Wednesday, 14th May 2025, Honourable Nakut Faith tabled the present members' bill, the Political Parties Amendment Bill 2025. For the first reading. Yes, Jonah. Honourable members, can we have free sitting? Can we have free sitting? Justice, Shadow Justice. Thank you, Right Honourable Speaker. Madam Speaker, about obwedda ekyo kye twagala obwedda kye twagala Joel Ssennyonyi alagidde abantu be bafulume ku lw'eddoboozi ly'abantu agambye tebagenda kukkiriza ku participatinga oludda oluvuganya lufulumye amaanyi g'abantu obwedde ekyo kye twagala amaze okuleyinga ensonga lwaki bafuluma baabo bonna bafulumye ekyo obwedda kye twagala agambye Speaker, bwe muba muyise ebintu byammwe mubiyise ffe nga tetuliiwo bafulumye eryo ly'eddoboozi ly'abantu ekyo kye twabadde twagala nze ng'omuntu omu ekyo kye nabadde njagala. Thank you. Right, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media. Yuji salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadi Gemanya tuzze n'amawulire agatambula oba oliawo munyaffe Uganda. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi gwa kutaano mwaka 2025 Parliament y'eggwanga lwe lunaku lwe bagenda okulabika nti bakola oba bayisa UPDF Amendment Bill. Lino nno baagala difuula tteeka okusingira ddala court martial ekakasibwe nga kooti esobola okuwozesa buli muntu yenna. Ng'ogyeko ekyokuba nti ebadde tribunal oba kabadde akakiiko akakwasisa empisa naddala ku bannamagye emabegakaawo court martial ezeekwata abantu ba bulijjo ng'ebasindika ng'ebawozesa then oluvannyuma lw'okubawozesa n'ebasindika mu makomera ag'enjawulo oluvannyuma lw'okuba nti n'obujulizi babadde nga tebabufuna obuluma abantu bano babadde basindika abantu mu makomera ag'enjawulo ne basibibwa. Era mu bo be tulabyeko kuliko retired Dr. Kano Chiza Besigye yakasibwa ndowooza emyezi nga 6 mugamu ku mannya amanene nga bamusimbako maaso ga court martial eno abasinga gye bayita kangaroo court. Tulabye abaana nga Bayasin Machete abo bakyaliyo era bo bakalambira ne bagamba nti tebalina musango gwe bazza olw'ensonga nti ne kooti yabasindika mu nkomyo gye bakulumuludde emyaka egiwera 5 tebaleetanga bujulizi bubaluma. Abaavayo ne bakkiriza emisango nga ba Olivia Lutaya
ba Muhyiddin Kakoza Sanya n'abalala bo baabata neera kyakosa nnyo erinnya lyabwe ng'abantu olw'ensonga nti okusingisa omusango nga n'obujulizi tebubaddeeyo booli awo ne bakuteekako embeera gwe n'okkiriza kisigala kikwaffectinga mu aspects ez'enjawulo ng'omuntu. So olunaku olwaleero paliamenti y'eggwanga eyagala kulifuula tteeka nga buli munnayuganda yenna asobola okulabika nti asimbibwa mu kooti eno era n'emuwozesa. Nabadde ntunulako mu bbiiru eno nga waliwo obaoli awo ebyambalo bye bataddemu nga biraga nti byamagye. Omulizi Kawunda suits zino tubadde tuziraba abantu nga bazambala ku mikolo egy'enjawulo. Gumboots kasiteeba nga eri mu kkala ya amekala bwetyo eyo naye kutwaza munda. Engatto zino ez'omusonso abasinga ze bambala ku office we yabiki ezo nazo ziteereddwamu omusipi ogwa bbulaaka kasita gubanga gwa bbulaaka ate nga gwa lugoye ogwo nagwo gukutwaza munda kyekimu n'oguli mu amekala bwetyo. So bintu bingi nnyo ebiteereddwamu. So nga bwe tubalaze vidiyo ezisoose akulira oludda oluvuganya gavumenti ow'ekitiibwa Right Honorable Joel Ssenyonyi akulembeddemu banne bonna ababadde mu paliamenti ne beekandaga ne bagifuluma ne bagaa nti bagenda kutuula mu paliamenti ng'ekola kye bayise sham process. Sham process kitegeeza okukola ekintu ng'abakikola bamanyi bulungi nnyo nti kiina be kigenda okutagetinga naddala abantu ba bulijjo nga kigenda kubanyigiriza. Abaka ba paliamenti bano twabasindika mu paliamenti okututeeseza n'okuteekayo eddoboozi lyaffe ku ebyo bye twagala nga bannansi. Ne sinalabayo munnansi gwe babuuziza nti bannange kooti maasha eno efuulibwe kooti enaawozesa omuntu wa bulijjo ne bw'aba si munnamagye. Bonna be tugezezaako okulabika nti babuuza bakonda eminga ekintu kino kuba balabira ddala nga kitagetinze abantu ba bulijjo naddala abayaayaanira enkyukakyuka oba abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Kuba bwe tulabye bye basinze osiba nga bwe tubamenye. Right about now security y'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu president yonna kati eri munda bazze babawamba. Ababawamba oba ababasiba tebabasibira mu mateeka. Omuntu bajja ne bamu abductinga yonna gye bamujja oba wuwe oba yonna gye bamusanze okwebuuzabuuza kuba ebitongole ebikuuma ddembe initially basooka kwegaana kyokka ate ne tubalaba nga oluvannyuma be babaleese nga baba tokyalinze babakubyekubye. Kyekyali ku Edi Mutwe recently awo CDF ow'eggwanga eddamba n'avaayo n'agamba nti oyo ffe abamuyina era ali mu basement ayiga Lunyankole. Bagenda okumuleeta okumusimba mu kooti oba mu maaso g'omulamuzi nga ddala kituufu CDF bye yabadde amwogerako nga bituufu ekirevu baakisaze ali mu bulumi mu mbeera ezifaananako bwe zityo. N'owa Mutwe y'omu ku babadde bayisaamu eddoboozi eritagambika oba eddoboozi ery'omwanguka ku nsonga ezitatambula bulungi mu ggwanga nga munnayuganda ali concerned. Ekyo naye kyamuleetedde obuzibu mu kaseera kano ye tamanyiddwa na gyali kuba tetunnamulabako mu kooti yonna tetulina we twamulabye tannalabikako waali. Ye embeera eggwanga mwe riri. Twalaba ba smart wa Bobby abo babakwatira wamu n'akireewo Kivumbi bodyguard wa Kitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu General Gaddafi ba Bobby Yanga bonna bali munda mu kaseera kano. Era kooti zibadde zibakandaaliriza nnyo obaoli awo okubata nga bwe bagoba obudde etteeka lino obaoli awo liyisibwe abaana abo batandika okulabika nti bavunaanibwa kooti z'amagye. Naye nga bannayuganda bonna bakakasa bulungi nnyo nti kooti z'amagye zino engeri gye zizize zikola emirimu gyajo teri yafunyeeyo bwenkanya wabula ebintu bikola ekipingamizi mu ngeri yagadibe ngali abantu ne babasindika nga tebawuliriza oba oli awo sayidi yaabwe
kooti maaso gye twogerako ye kooti esiba omuwawaabirwa oba gwe bateebereza okuba omuzi w'emisango. Then ne looya we twakiraba ku Dr. Kizza Besigye eyali kanso we Aaron Kiiza wakati mu kuba nti yali azze kumuwuliriza naye ne tumulaba nga ayingiddeyo. Kitegeeze no kooti egenda okujja Munnayuganda weekaabireko. Munnayuganda olina okusala entotto, olina okulabika nti oggulawo amaaso n'otunula kiki ne kigenda okuyisibwa. Ye bwe kinaayisibwa kigenda kutwafekitinga kityanga bannansi. So wetulaga wakakalimukko naye ababaka ba parliament oba oli awo tubadde tuwulira amaloboozi ag'enjawulo eri abantu ab'enjawulo nga bagana nedda tetwagala na kubalaba nga mulinnyayo. Amaloboozi ago gatambudde nnyejjo. Musigale waka kubeera ne bwe munaalinnyayo eri teri nambaazi, temulina kye mugenda kukolayo. So olunaku olw'ejjo Right Honorable Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'agamba nedda, olw'okuba nti omulimu gw'omubaka wa parliament kugenda mu parliament eyo kusitula ddoboozi ly'abantu babaamusindikayo, tujja kugenda. Era abantu bangi nnyo booli awo ne bakisimbako nakakongo nga bagamba nedda temulinnyayo. Naye leero bazze wabula mu kutuuka ku floor ya parliament kasita bamaze okupresentinga ebirowoozo byabwe ng'abooludda oluvuganya gavumenti n'aga nti bagenda kwetaba mu kye bayita sham process egenda mu maaso. Bannansi gye batakkiriziganya nabo egenderedde okulabika nti enyigiriza omuntu wa wansi oyo oba egenderedde okulabika nti egenda kukwata ku muntu wa wansi oyo yenna anaalabika nga ayagala okuvuganya gavumenti eno. Bamuteekeko ebisangosango okukakana nga bamutadde munda. Kwe kuduumira ab'oludda oluvuganya gavumenti bonna beekandagge bafulume wano bwe baba bakola ebintu byabwe babikolenga bo. Kibadde kitambuzibwa oba gabadde gawanuuzibwa nti biiru eno okulifuula etteeka waliwo akasente akaatambula. Akasente ako nga kaaliibwa abamu kubali ku ludda oluvuganya gavumenti then n'abali mu gavumenti ey'enaali mu bukadde 1,000. Era obukadde 1,000 obwo baabugabanyamu emirundi ebiri, okubasiima okuyisa etteeka ly'emmwanyi then n'okulabika nti babawa moraalo okuyisa eno gye bayita UPDF amendment bill lye baagala okufuula etteeka. So amaaso gonna mu kaseera kano gali ku babaka ba parliament. Gali ku babaka ba parliament naddala abali mu kibiina ekiri mu buyinza ekyenaalemu kuba be basigaddemu nga batudde. Era speaker muzimu statements zaakoze naga feel free buli omu atule waatuula mugazi we abamu mudde ku side zeene wabadde ab'oludda oluvuganya gavumenti twegazaanye. So ye embeera eggwanga mwe liri esinga okulabika nti kyennyamiza bannansi abakola bino be bantu betumanyi nga ba intellectuals, abantu abayivu, abantu abaasoma, abantu abamanyi Uganda gyevudde na Uganda waweeri mu kaseera kano. Tubadde tusuubira nti abantu abo basobola digesting ensonga ne bakuba tooki ku Uganda wagyeraga mu biseera by'emu maaso. Naddala ng'eggwanga tulinga abali driving nga tulitwala mu kye twandiise military rule. Okitegeera akaseera kagenda okutuuka ng'omuntu wa wansi takyayina ddoboozi lyonna lyasobola kusitula. Naddala nga likonda emingo ebikola bitatambula bulungi mubali mu gavumenti n'atasibwa. Military rule bye tulabayo kuba kusiba bantu oba omusanga ayina oba tayina. Military government si zonna ze tulabye. Abantu babakubirawo ku nsolobotto tebakwogera, okwogera guba musango. So abasajja bano betumanyi nga abaasoma bamwambala masuuti abakuba ebikalu ne babanga kapiso. Kyeraga lwatu nti eyo gye baagala okutwala eggwanga lyabwe olw'okuba nti bayina babagabira ku bukunkumuka bwa national cake ne beerabira omuntu eyabalonda.
omuntu wali eyo mu kyalo ng'anywa na nsolo ebidiba ensolo mwe zinywanga naye mwanywa abavubuka abatalina mirimu nga be babasindika mu parliament eyo. Twogera ku Munnayuganda agezaako okulima nga newankubadde tasupportingiddwa gavumenti naye nga ne bw'alima ebirime bye tebiina katale, bwe kaba katale nga weekali nga badondola mudondole. Twogera ku nguudo embi ezisiba zitta abantu baffe enkya n'eggulo naye ng'ate abantu basasula omusolo. Twogera ku misolo egyakaweereege egijjirwa ku bantu baffe naye nga service delivery tebagifuna, nga bwe bagenda mu amalwaliro temuli ddagala n'abasawo bennyini bakaaba omusaala tegujja. Twogera ku Munnayuganda ng'ebyenjigiriza tamanyi mu kaseera kano biyimiridde mu mbeera ki. Amasomero ga gavumenti byafuuka bisomero era bw'olituukamu olyawula ku private school ne government school. Government school emanyikiddwa yeyina ebizimbe ebikutte mu mbinabina, okitegeera yeri mu mbeera embi era nga n'ebyenjigiriza ebivaayo results nga ebibuuzo bikomyewo. Government school omwana bw'afuna first grade enduulu etta omulabi. So eggwanga awo weriri, eggwanga ng'okwogera amazima kikuyigirizo kikuleetera okuyiga olunyankole. Awo eggwanga weriri, abaana b'abantu bangi abakoleddwako ebyambyo ne bali mu makomera, batulugunyiziddwa, bakoleddwako buli bikolobero. Ly'eggwanga bano ababaka ba parliament betumanyi nti baasoma, betumanyi nti bafumiitiriza bye batalaba olw'obukunkumuka. Omugenzi Amani basudde omu ku basaabayimbi Uganda eno beekyabadde nabo. Mu nnyimba ze ezimu yagamba okusoma kutuyambako okwogera oluzungu oba okuluwandiika naye ebisigadde ozaalwa nabyo ng'omuntu. Ne mu butuufu bw'otunuulira ababaka ba parliament bano abali mu parliament be twasindika otuteeseza, entegeera yaabwe n'endaba yaabwe ey'ebintu ndaba nga bajjayo amakulu omugenzi Amani basudde ge yayogerako mu kayimba ako. So embeera bwetyo bweri mu ggwanga era tulindiridde okulaba kyekigenda ogenda mu maaso mu parliament. Olunaku olwaleero bannayuganda bonna amaaso bagatadde ku parliament ya ggwanga, naddala abasigaddemu aba NRM. Bagenda kuyimirira ku bigambo by'abantu oba ku ndowooza z'abo ababasindikayo, oba bagenda kulabika nti bayimirira ku mbuto zaabwe. Awo we tuli era ebyo byonna tujja bba tubibawa wano Credible Media UG. Katusooke tulabe ekiddako then tujja kujja tubaweereze. Ganja Fadi ge mannya kansala addako owa Wamala Ward 226 protestive vote gye tugendamu. Bannayuganda tubasaba okwebeereramu, bannayuganda tubasaba okwebeereramu. 226 gwe tulina okujja ye chance yokka gye tulina okukozesa okulabika nti twetaasaako enfuga eno, twetaasa embeera mwe tuli, twetaasa obuyinike mwe tuli. So protestive vote ng'ekulembeddwa Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president, n'abo be mulabamu ensonga, n'abo abakulembeze be mulabamu ensonga nga mukakasa nti munaababwa ebifo ebyo byonna bye munaaba ebifo bye munaaba mubawadde bajja kuderivalinga bulungi nnyo era bajja kusitula eddoboozi eri ammwe ababasindise mu bifo byonna gye muba mubasindise. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.